bambi Suna Ben yafiridwa mama we mu kufirwa mama we n'alyoka atunyonyonyola obulumi bambi yakabye nnyo era twongera ddala okusaasira obwamulekwa kizibu ffe butubonyabonyeza na kati otula n'ogaba nange singa mama wange abaddewo nandi mutereddeko akasente naye nga twena gw'okateerako n'ogamba wayi kanneerira akasente kange Suna Ben mama we yabadde awo naye banammwe bino ebintu tetubiteekamu kusaaga Suna Ben alina obulumi ku mutima mama we ng'ali awo mu keesi n'ayogera nti maama we afudde munyiikaavu olw'ennyumba ye omwana we yakola n'akola ebinyanyanyanya n'asulanga ebweru akuba bidisiko ennyumba ye ne bagitwalamu bukwesikwesi nambwayo amateeka go gagamba gatya Suna Ben agamba nti omukulu Kamoga mbuye yagattako nambwayo anti agenda amateeka go gagamba gatya manyi ffenna tuli ku rule of law amateeka go gagamba gatya eggwanga si kyetwa amateeka go gagamba gatya amateeka gakkiriza nambwa yasigale mu nnyumba ne gagoba Suna Ben tebamugoba yakowa bukoyo bamukyala naye Suna Ben koma weewa kamwana all in all nambwa yotagobanga ku Suna Ben era mwagala tata w'abaana be onobufunye obugezi bukuli bwa Suna Ben abukola n'agenda n'akwata bukajansi babukubye emmotoka nambwa yebambi n'ekikaaba ekikazi kyattu asasudde basikaali beesudde mu jjulume segamba nti mpolereza nambwayo ambinga objective oli omukyala nambwayo muteeke mbigere ebyo oyinayo muganda wo kati ngazi oba weninayo Rashida Bashira omusajja atandise omukola ki omulumya bwetu ng'atandika nambwa yave omuntu goyinamu abaana ababiri webale so tewakomako omu naye babiri naye lwaki gundi Suna Ben waliwo akayimba tumuyimbira ddeeka akomewo ewaka Suna Ben yakowa nambwayo ng'omukowa kuki naye wano ne wamukowa talina gyala relationship omukazi kati abasajja tugenda leeta amateeka bw'okowanga omukazi bwebake kumakyo ojja kutereera ate n'ekirala nambwayo tagobangako Suna Ben nambwayo amwagala wali basobola okukola ekya former MP Honorable Nabira Naggayi Sempala yakowa Uganda tali komawo ye kye baakola nga bafunye obutakkaanya ne baga nti bannange twawukanye bwe bagenda ennyumba baajawulamu omu asula wansi omulala asula waggulu amasannyalaze omulala alina era okigedde era Sempala yadanga ewaka nga bukakikomera naye ng'alina access ki ewaka baamuwaako ewuwe mateeka kati ne Suna Ben bw'aba awulira nga yakoowa nambwayo bw'aba si mweteefuteefu kutunda kuba ku kyapa kwali temujja kutunda ye kyakusaba taata w'abaana ku mawutu kuzabaana n'ekirala bino byonna Suna Ben abyogera naye ffe tutambulira ku rule of law senga Suna Ben yali mutuufu senga amateeka gakisalawo dda naye mbabuulire teri mukazi era abakyala mwenna abagenda ofumbirwa mbakubiriza mugende ewa nambwayo ababuulirire bannange mukazi mufumbi ono omukyala mufumbi kana akayimba kamolini n'atume nazze kufumba ye nambwayo nazaala we bwe yafudde abakyala abalala beesunsugula naye yafuddeyo ne message everi mpaka eno n'agamba have been so silent since morning when I'm still in big shock omwana tabanga yatuse n'asanyala n'osanyalala God, this is so heartbreaking. However much we get misunderstandings with you tata wange amuyita tata wange akomewe bwaya alina omukwano ku Suna Ben bambi ojo wegendeza abasajja be Masaka bamukuza gwekoli funa omusajja we Masaka owekitiibwa bw'otaliteekako abasajja b'ebuddu omumanyi bwe yesunbannange kibiri owekitiibwa owekitiibwa bambi abantu b'e Masaka nambwayo ne yeeyongerayo n'amugamba I know how you loved mama waffe neyeteekamu mama waabwe oli mama era nazaala wo jjajja w'abaana be mama gwe muntu Suuna omutima gwe gubadde gukubira. I remember when we were taking this picture how humble he became on each word you were speaking to him. Mama waffe
omutima gutumenyese munnange yabadde akyali ku maama waffe ebyo n'ebigambo abyogera tamanyi kigenda kubaayo anti you know how much we loved you munnange, you know how much we loved you and how Ben loved you more. To you tata wange nsaba munnange nsaba munno akugumye, nsaba mugume mama mugumye tata wange tata esona in all our distributes. Just know you have a best friend in me that is always here for you whenever you want somewhere to lean on. Nambwa your shoulder wali kati okusinzira no Suna Ben ali aberawa tumuza waka Suna Ben adewa omukazi akugambya ine ekifuba konirira kono kayana kyanje eyo tugenda kuno na Suna Ben nenda mukasolaba Suna Ben kyalina okumanya aliko enfuuyirizi ntenta muje wali ofumbidde ko tekifuuka kitamu yamba mufunye obutakanya toyinza yita maama w'abaana bo Kayiringu yamuyita Kayiringu yakyogera mulumbe andi kati obuzibu obwabadde wakati nga abantu bali mu nnyiike obuzibu obwabadde n'aleeta pasita omufero omujjonkezi pasita nga yaleese mondo ayina pasita gwe yaleese eyo bawe Masaka mondo okuziika yasabidde omufuko onolayina anti wagambe pasita omufere ngamba yaleese mondo gambe pasita yayogedde ebigambo n'asooka akunkumula Nambwayo bw'ati ngamba katono ewabaagalana lwaki ateekayo ekigambo kye ebyabawula tobimanyi naye n'abagobye Nambwayo kugundi kumukuziika tukomewo nabo kwate mukatono oba oyo muganda wa mondo Sona Ben kweka tugenda mujjayo gye yanobera komaweka nabwayamuyambidde tewazaali bwotyo wapaala otyo bwotyo yapaala na binyanyanya nensi yakulimbalimba mbagwe komaweka so alina okulabika nti akola owuliriza lindiridde komaweka mama w'abaana kulindiridde tewazaali bwotyo wapaala otyo bwotyo tewali muyaye tonembazira binyanyanyanya byakulimbalimba bannange tunoonya Ssemaka aibene twagala kuzaayo omusajja mu bufumbo omusajja yava mu bufumbo yewasiira n'ava ewaka naye maama w'abaana Nambwayo agamba taata w'abaana aibene tukuloopera musajja wo Suna Ben musajja mulangira mulamba kitegeeza wa munda nnyo yasuulawo amaka aibene mukyala we wakati omukwano gwamuyinako gw'ekika ekya waggulu nga mubaka bw'ataddeyo agambye nti ebibegabega bye weebiri okubyesigamaku aibene tukulo opera omusajja oyo adde maka abaana be bamulinze gali maka gage n'abaana be bwe tukola tukulira abaana baffe ayi nange ntwala omukisa guno okusaba maama yonna gyali aleme kuwulira ssaala ya Suna Ben nkawo okukira omususa obusungu bwabadde bungi akendeeza obusungu ayagala omuzimu essaala gye yasabye terina njawulo naye ya Muhammad Musa Luwemba teri ssaala gy'osaba eri mufu ku malaalo ga Segirinja etuukirira omufu aba mu mbeera ye omufu aba mu bulamu bwe buddako yamanyi bwabukwasaganya gw'omulamu sigala ng'otoba n'ensi bambi Suna komawe waka mukyala wo ayimba bibuuza buli lwatulula mu ntebe n'alaba Suna Ben bibuuza abaana babuuza taata bamubuuza teyamubakyaya dda maama bamulabira ku TV taata ebigambo byayogedde olaba naye yamuyita taata olw'abaana taata wange anti kati Suna Ben lwanaabalabako naye ajja teeka ebigambo mu baana mama omuyango bawakaawo tamukola kabalukoni mutano ayinza okunkola ekizibu oli mu bizibu oyagala kudda mu bizibu bamulimu mukasa mukabaka mwake musajja omukulu ebigambo byayogera ebyo mwogere oli mukasa wange simuta bannange obaako n'ababo abatuwulirizaako
ku Radio 4 tuchagerera ddala maaso on the weekend palapasa tubeerawo every Friday every Saturday Yes. at the big 3 ekirumanya ekigambo ekyo Jenkins mbiyala yagatubere fo naye tumuteekeko mukasa mumulete Yali wana tagenda mukasa bino mumulete wana ate entebeza wano ngumuza amawugani mbwate lije yava mbu yamenya entebo zimala byebi mbali mulozi era biri ebitebe ebikadde bafulumiza ne batunda mwogere ebigambo era bali bagamba nti inku era eyalinga zikola repair ngagamba eyo tugiteeke mu gundi eyo bagiteekamu obuuma balina ebyuma basibamu n'enkuba ne bakubamu obusuma tindo mwe olutalo makati gwa Alex Muhanje lwe yaguddewo ne Uncle Bebe Cool lwabuti yatidde lwamulemeredde yafulumya yagenze n'akola post ku Twitter alabye lwaki abantu tebaagala Bebe Cool yakoze posting lwa mutima mubi yakoze posting atamaze kulowooza kati agenda okulowooza omukulu agenda ayimbira bwerere anti kati gundi yali bweti omukulu ategeke akagundi kaako ategeka comedy store akagundi kagwa kagundi oteekako kale ateeka comedy store akaninkinike kakati Bebe amaze okumala ebbanga ng'ayimba awantawo yakayimba gumu golwaki ogaa nti alina omutima roza lwaki kulunu tayimbi Bebe yajja awantu awo bamugamba kwimba zali sawa oba zali 5 nnya kuba John Oludini yaŋŋambye koze ekivulu yalimu bali bagenze ye Donizera babasima bonna nga bagenze kakati Bebe atuuka n'atuuka essaawa emu nga koze wabagera kwimba saawa nnya yatuuka 3 ye n'abeerawo ne yeesetinga nakwata obudde bakobura batuuka gundi batuuka 2 ne balawuna anti Bebe Cool star bajja n'embwenkesi bano ba Sky Soldier ne batuuka ne bakira asimanya oyo bamuyita Sky Soldier anti mbuya ennaku zino ku gaali ya Bebe Cool mbuya alinga zino embwenkunzi z'olusu bamunoonya yakwata abagundi n'abatwalayo waya abaana leero muleeta tugenda beera naye atunyonyole waki awaayo banne kakati Bebe atuuka nga wabulayo essaawa emwayimbe atuma omwana nti owaaye mukulu genda omugambe ntizeyimba nedda wendi DJ Kleberson agendayo wali ku DJ box DJ's box nono Roni naye agenda ngabagamba omukulu agambe muteekeyo waya nga byonna biggwa omukulu ng'atudde ne kipikidemu tavaawo ng'alina madamase ng'atudde omusajja n'akomawo balance already alina okuba kirina obbeera ono Bebe amuga iye oba omwana teyagenze ng'atuma omulala genda ogambe Muhanji natuuse dda wendi Muhanji ng'atuula addamu kuweweeta mukazi ali mbisambi bitereka mpogambi alikane kagambo yakuweweete Bebe kye yakola n'atambula n'agenda obudde bwe bwatuuka okuyimba ng'alaba Muhanji tava mu katebe watudde walinga waliwo gaamu n'avuga emmotoka ye n'agenda kakati Bebe amala okugenda ate onaakola posita ez'ekisiru ndi ensonga lwaki Bebe Cool bulijjo baga alina omutima omubi naye leero nkitegedde lwaki bulijjo waayimba wali tokitegeera luli we yayimbiranga yebuuza lwaki omukulu bwe yamutumiriza abaana jangu lwaki teyagenze mbuyagayo yavuddewo okuvuga emmotoka okugenda oleeta akasente mbuyasanze omukulu alimba waliwo yaŋŋambye mbu yasoose n'agamba omukulu mbu alinda ssente za tiketi bano abatunda tiketi naye n'ekyo nakyo teyagenze n'akigamba Bebe yatumiza mwana ate awo oba olinga azalawo omuyimbi ate Muhanji alina okukimanya Bebe takyali mu level eno Bebe takyali mu ey'okumutuuza katebe nze natunuulira Bebe Cool waliwe twagenda kusaka mu France nze namutunuulira ne mpulira nga mpunze alinga ow'emyaka 2 alabika bulungi awunya bulungi ali smart koonawo nnyawo ku kintu ky'okuwunya kikulu nnyo abayimbi bawunya bubi bano balunnabe agira lunnabe yampitako mugenda kunkyawaganya n'abantu lunnabe yampitako ng'alinga embuzi yewunye kala lumu osanga omuyimbi agira bw'ati n'obula okufuna oluso bumwana bwa biika ate bukyakola mama mwenda kusinde bateekamu akagundi akajiritanga bamaze oba basooka kakozesa kugundi buno obuntu bwaffe buno n'abagoki oba abamu babu mashini buno obusaawo enzija awanika ne kamusaawula nino omuyimbi ate nesebo baagala okwambala amuleesi aba ate nga tebaagala yena n'agenda okukola bwoti akasubi nga kalinga ka fly Emirates bano abaana baagala kukola ki banna naye all in all Muhanji we yamaze otteekayo post
amala najisa what happened lwaki yagijeyo kati nkubuulire mu Uganda muno era nze ngamba abantu abakola guno omulimu gwe tukola bannamawulire bannaffe bw'oba oyagala emirembe toyogera ku bebe kulu bwasobya muwumbe paka dinga balatu boogera kati laba Alex Muhanji musajja mukulu oweze emyaka 18 ne bakugisayo posi yabadde musango naye anko naye bwana asobya munnamawulire nti omwana omulungi nnyo yakola ngo ba Steve addeyo kubeno comedy so tachaali eno munnange byaga comedy yagwa comedian kyakusanya nedda mpayo comedian yakusanyusa Maulana and Rain bategekeyo bali Germany bakola ante ebweru bakola nuwono bategeka waliwo nebivulu babiyite batya balina ekivulu kyabwe ekyayidi yidi of course abayi nokukola kiringanga onategeka ekivulu lunaku ki ku Christmas asatu mulumu Christmas na asatu mulumu babo yino n'owebbala ly'okukyala afuna bannange atakola kwa asatu mulumu kati comedy store twakyali kipya nedda waliwo ebipya moze naye obuzibu obwatwa comedy store nze nalina omuntu gwe nali nnyumya naye n'agamba nti baali bamujjangako emisolo mingi kati bakyamujjako no baali bwe yali ekuteeyo nyonyonyonyo nga bamujjako omusolo mungi omusajja ng'agenda otuuka ng'ali muzirosi kati ngamba sente azifuna anti labayo tomanya ekifo kye yaddamu nange embuuza wano kati bamujjako anti ekifo size matter revenue sende zegenda okujjako omuntu ategese erugogo sija agenda okujjako omuntu akole deputy nobati kyali mu kaseera kano ali mutunda na bino be batambuza obu video kajajata kukivulu ekyabadde jo abayi wara ebogala yangamba ekintu kino bagamba nti wafunye noga nti wafunye 10 anti URA erabikira yagala nti abo kati anti nabati ajja kutuuka babala mitwe era kyekiri muze kyayogeddeko nti ogenda wulira akajja nkunene masa mu weeks 2 jukira abafangoni ne babadde batambuza amawulire ag'obulimba promoter ali maziga batambuza video bwe bagatiridde ayogereko nabo baleke okuswansuka n'amawulire amafu ogono nago musango okakananga bamusudde era nobati ninaloya buli muntu atambuza amawulire ag'ekijega amawulire amafu mbwe wali eskini wabaddeyo abantu musuwingi agenda kuleetera ebizibu kuba repercussion ono yagenda ozifeesinga URA ejja kujja yeyagala per head tumukwase kansa kansa ali mu kalulu naye bannange ntumiddeko kanso nalukoola banne omusajja muntu mulamu ne bw'aba ayogera bannange basebo ne banyabo ayina ekiti awas respect sajja mulungi nnyo era abantu beekawempe bwe mutatiikinga awo mumulabirenga ddala kanso nalukoola bakino kyenkoze kireese naye